tuwaniriza ku mukuso gwaffe ogwa nalobaleba divine ensi nalonkawala namirembe nzatuuse okubatuusaako emisomo gyaffe ekyolunaku olwaleero. Of course tulina omusomesa waffe owa bulijjo mwenna gwe mwagala okukamala nalonga nalobale. Hello. Mbuuza ku bantu baffe. Balamusizzaako mwenna bassebo ne bannyabo yonna gye musinziira tubaagala nnyo. Nambula bizinga 27 December okutuuka nga 31 abagala okukola bookings essimu kweri okwo wansi mu link mujja kuba mugifuna mukwatagane n'abo abateesiteesi. Wow. Tusinziira ku lusozi Kyamirembe Ebugaba Ssese beebaza mwenna abeekoomera ku mukutu gwaffe guno, abatulekerayo comments, abasharinga, abatusapootinga mu ngeri zonna ez'enjawulo. Beebaliza ddala kyonsuso. Munnaffe omupya tukwaniriza ku mukutu guno we tuyigira ku nsonga z'obuwangwa n'ennono, ate era nkusaba kona ku kigalo subscribinga ate n'ekide obeerenga okikonako ojja kubanga ofuna notification buli wetunaabanga tutaddeyo emisomo gyaffe gino. Olunaku olwaleero njagala tubenga tutunuulira ku bukulu obuli mu kubanga tetwenyigira mu zino ensonga z'okwegatta. Omulundi ogwasembayo twatunuulira amakula oba ebirungi ebiri mu kubanga twegatta, naye ate ku mulundi guno ate kiyinza kubeera kitya gwe munnaffe omulubaale ng'ensonga zino tozijjumbira. Kale tuula kalira ate obeeko byoyiga eby'enjawulo by'otamanyi. Ekituufu twagamba nti obukulu bw'okwegatta kuba kugatta myoyo, era ne tugamba nti okwegatta okwo kusobola okubeera eddagala ery'ebintu bingi nnyo ebitutawaganya mu bulamu bwaffe, nga kusobola n'okutwambulula, kusobola tusitula paka yonna gye tulaga ne tutuuka bulungi singa tuba tutegedde tukikola tutya mu butuufu bwakyo. Kubanga basinga tukikola just ne tukikola like n'okikola n'ogweri n'omulala n'akikola n'agweri. Wasted energy. Lwaki bagwa bugweri? They don't know. Okay. Yeah, usanga omuntu aludde mu bintu bino myaka 6 akola omulimu ogwo agukola n'agutambuza kale okujjako okuzaala naye nga taguganyiddwamu nga bw'alina guganyirwamu, naye ng'ate bambi omulimu azze agukola ku bantu ab'enjawulo era ng'abawadde essanyu. naye ng'ate abamanyi bwe bamala okugulawo ofiisi olowooza hoteeri ennyingi mu Kampala zikola mu ki? Buli kizimbe kiriko hoteeri. Okitegeera. Ate zisinga kukola misana. Ye bw'amala okugulawo ofiisi ng'agenda mu hoteeri egisigadde emirimu agikolera eyo. Agikolera eyo ssente ne ziyingira kiva mu kuba nti omanyi bwe bakikola. Okay? Era mu buufu obwo bwennyini bwe tugenda okulabira ate bulungi ki obuli mu kuba nti omuntu teyeegadanga. So twagadde tukitunuulire nakyo tukimanye tuleme kulowooza nti bijja kubanga bwetyo byakusanyukanga busanyusi mu ngeri naye obutegadanga kiyambako omuntu okwekuumira amaanyi go mu myoyo gino gye tutambula nagyo. Eriyo emyoyo egya waggulu ennyo egitasembera mu mbeera ey'okuba nti omuntu yeegadanga. Era ensonga lwaki bwe tuba tukola ensonga zino ez'abajjajja batugamba mukole obwerende emyoyo giri gisobole okujja gy'okola ki gy'oli, kubanga bw'obanga weegadanga egimu emyoyo gibeera wala asobola okubeera mukamaawo naye nga tagenda kubeera naawe ng'oli mu mbeera eyo bwetyo. Yensonga lwaki abaana bakalubiriziddwa nnyo ensonga zino ez'okusamira kubanga tebasobola kwekuuma. Nowulidde ye awulira bw'asula okusulirawo okwo tekikola anti mu ggulu tebiriiyo oba gyebiri kubanga kino kuba kugatta myoyo. Kati gwoloza emyoyo gyegatta gitya? Era gyegatta naawe okola kati we bibanga mu ggulu gyebiri lwaki baba tebagumiikirizaamu nga nabikolera mu ggulu ebisigalidde mubiri guno oba tolina bw'ogamba nti ate kati wano mpulira nsanyaladde wano mpulira kati wano mpulira nkutte ku asset. Okitegeera? Ebyo tebibaako. Kyogamba asset tezibeerako. Zibeera ku myoyo. Ku myoyo of course gibeerako. Kati kino kibanga kisumuluzo tonjogeza nnaalo. Okay, tudde wano. Kakati
bwe tubanga tetwegadanga eriyo ekika ky'amaanyi gano agatusemberera kyova olaba abantu abali mu biti ebya waggulu ddala ojja kubasanga nga tebabikola nga basista nga babulaza toyinza beesibako ate abo babikolera ddala munnange okay nze nasomerayokko naye gye nasookera ddala okulaba buli kimu kyemmanyi gira bwoti togira sayidi eri tokikola tukirese okay kaakati bwe tuba tetwegadanze tubanga twekuuma nga tuli batuukirivu era obutuukirivu obwo butusobozesa okubaako emyoyo gino gye tusobola okwogerezeganya nagyo ne gitweraga ne twogera nagyo ne tugigambye ne giwuliriza olw'okubanga tuli mu bwerinde obwo kati awo nkubuuliza Nalongo omukyalo ono mufumbo yali yagadde okubanga awuliziganya ne bajjajjaffe mu ngeri ey'enjawulo ogenda kumugamba akola ensonga ezo agambe omwami nti don't tokikola ndi mu bwerinde olaba omuntu ng'awasa omulubaale eri ebintu by'amanya by'alina ossuubira abstinence kyekimu ku byo kubanga ng'oyagala tobatiisa tobeeraliikiriza ng'oyagala oba toyagala time comes ng'ekyowa ekiri waliyo ennaku za abstain ntereevu zibaayo n'omanya nti kati mukyala wange yakiise wanje oba omwami wange yakiise nothing kusulirawo mye ne mye nga teeka it is for your own good okulaba nga musenvula nga muli in touch n'amaanyi gano agabatambulirako mu ngeri ennyangu abakyala n'abaami abalubaale bagumiikiriza ekyo balina okukimanyiira mu ngeri yo kyetendeka nti osobola okusulirawo osobola okusulirawo kubanga si gwekka abeera pate mu nsonga eyo ne bajjajjaawo bagibeeramu so nabo olina obbawa obudde tebulina kuba bwammwe mwekka mulina okubawa obudde actually tusanze nnyo embeera eyo ng'etawaanya amaka n'osanga omusajja ng'anyudde eddagala erya buli kika siina maanyi naye ng'amaanyi gabuze lwakuba nti omukyala oli olina omuwamu break oba gwe wennyini weeweemu break kati mu kugaana okwewa break bo ne batekinga control ne bakubuza amaanyi oba omukyala ne bamubuza agi nga takyayagala ne balowooza bambi kino nakikoze then naafundikira nga gamaze tebinkolako nga you just have to wait n'olinda amaanyi gano we ganaaba gasenvudde nga gavuddewo amalala ganajja ate gajja kuba ga mutawaana nga gakwatagana nabyo nga gabisenge okitegedde so tulina okubiyiga ne tumanya nti waliwo time of abstinence time of holiness like when you have to get in touch with your ancestors abo abawaggulu ebyo tebabyagala then ne tutunuulira obulungi obuli mu kuabstaininga nga kisobola okuyamba okubeera nga tokozesebwa Nalongo ebintu bino ebyokwegatta eri abasajja n'abakyala abaleeta embeera ez'okuba nga basaddaaka bannaabwe eri ensonga ezimu okugeza omusajja ono ayagala bugagga the only way he can do it nga awaddeyo omukyala we kati oba nga awaddeyo omwagalwa oba awaddeyo omwana omuwala ono gwasanze gwatakola ki gwatalina kyamanyiiko ebyo byonna bisangibwa mu kuba nti ogenda weegaddanga n'abantu ab'enjawulo nga teweewummuza so singa oba weewummuzizza osobola okutaasibwa ebintu ng'ebyo Nalongo okwegaddanga okwo naddala abaami beeyambulira nnyo mu bakyala osanga abakyala nga bakomplaininga nze omusajja mbeera naye omulundi gumu nakola ki n'agenda naye nga toliiko kizibu for them they think nti be balina issue oluusi si gwe oba olina ekizibu naye ng'omwami ono eyamuwa akakodyo yamugamba funa gwe weetaasizaamu owulidde era tolemezaamu gw'otambule ekyo kino kiteekeko kino na kino gwe gira wali oyo toddayo tolemezaamu tambula so nabanga akweyambuliddemu ebisiraani bye byonna ye agenze kufuna mirembe gye enkya ajja kubeera namulala luli abeere namulala
nga ye gwe muzeegwe yenkola gy'akikolamu. So if you're abstaining ojja kwesanga ngeri byonna you're not a victim. You're not a victim of such already. Then ne tutunuulira endwadde ezitambulira mu kwegadanga nga STDs ez'ennaku zino Yeah, ab'edda nno baali mpitirivu. kaleko naye kati naye kati mpitirivu obungi era osanga abakyala nga bakaaba infection naye bw'otunuulira shayini y'engeri gye beeyagalamu. You have this man omusajja naye alina gw'ayendako ne gw'ayendako buli omu nga alina gwadipendingako mu nsonga ezo. So ogenda ogamba nti nejjanjaba oba n'omusajja namujjanjabe naye ate oli owokusatu tomumanyi ate ye temwamujjanjabye. So it keeps on coming back and back and back. Noba nga oli mu cycle y'ebirwadde by'otokola ki by'ototegeera. So if you choose to abstain ekyo oba ogenda kisimatuka. Ne wabaawo na zino endwadde zinnawokeera ezitambula nga za lukonvuba singa oba abstaininze my dear ezo jja zirengereranga wala tezigenda kukola ki kusemberera. So at one point kiba kirungi you choose obutegadanga kubanga kigenda kutaasa ebizibu bingi nnyo naddala ebyo ebitambulira mu nsi ey'emyoyo kubanga abantu bano bewegadanga nabo tobamanyi gw'ogenda bugenzi n'owa ensonga zino wammanga yankubye. Oh my God, he has this body, you know. nange ndi muntu nabadde sikyasobola kwefuga okitegeera. Ate nina omusaayi I know gwagenze ne guboyiringa nempulira nga gwetaaga agugira n'agukakkanya. Okay. So oyo n'ayitawo and the next day n'olaba omulala. This guy gwe nabuuza nemubuuza but mukazi omulungi why do you go on ng'ofuna abantu ab'enjawulo? And he's like ekito kinenyeza nze kinenyeze Katonda kubanga yatonda abantu abalungi bangi ate mu bulungi buno obutafaanagana. Then n'atakoma okwo ate nze nampa amaaso agalaba. So I keep on seeing these different beauties. Bambi onoonyawo omunenyeza. Natolabawo. I keep on seeing these different beauties. Alaba ate alina omusaayi. So nemba nga sisobola kwefuga nze bwe ndaba beauty entengula omulidde entengula nenesanga nga I'm off guard. So that is it owulidde naye nga singa oba osobola okuyiga okwefuga ensonga lwaki nalongo abantu kye batamanyi nti lubale kyatwagaza si bibbo na mbugo byokka naye alina zino qualities ez'enjawulo zagenda atutendeka omuli control. Like you have to control yourself. N'abibajjako for some time naye nga just yagala muyiga okwefuga ng'osobola okera ku makya n'olaba omusajja ono oba omukazi ono n'ogamba bigudde fine yeebale byonna mbirabye binkutteko ku mutima I'm touched omusaayi ng'owulidde wambuse but I'm not going for that. naye sijja kukwatako. Exactly. And you make that right decision once in your life, twice, thrice, and you survive. Nozwesanga nga you're good at controlling yourself. That way bw'omala controlling ebintu ebyo ebimu ebikulu ennyo abantu ebibamalamu ebifuga abalala osobola okubeera mu control of every situation ebekutuukiridde kubanga wokitunulamu naalongo zino ze zimu ku nsonga abantu ezibatengula. Ensonga zino zifuga abantu, sente zifuga abantu. Era wosanga asobola okugamba no awo nze sijja tuukawo. Ekyo sente tentuusaawo. Sente tentuusaawo oba ye n'agamba kaabulengane. Abigudde amataako ge naye sijja kubaako kyenjira. Asetize ebigenderako. Ebintu. N'omanya nti yadde birungi naye si buli kirungi mu nsi muno nti kijja kuba kyange. Ekyo nkyerekereza. N'okyerekereza. Some go on a step not appreciating. Nagamba nkubuulire you're good looking. Naye munnange ebintu ebyo kale Katonda yeebale kukutonda. Omundabira oyo omunneebaliza. So nobanga osobola okwecontrolinga mu mbeera eyo bw'omala okugaininga such control omanya nti teri mbeera egenda kutuukirira ekulemu okukola ki okucontrolinga. But some people are very weak to an extent nti abeera so moved by very little things. And buli omu n'agamba
naye bannange naako kamwemazizaamu kwegamba gwe n'obeera kisekererwa nga wafuuka kimpe nkyekubire gwe gwe batwalako gwe atasosola toyina kwoleka n'alyoka awo ensonga zino wammanga abantu ba Mukama nze nyinza kukola ntya abantu ba Mukama ate nino basanyusa kati bagala Mukama nnyigire ate ebintu yabimpa ndaba bigenda kubeeraawo era balina tendensi eno gye bagamba nti ate ndaba teggwerera mumbwa ogiyitamu mbwambu oba nagiserako enaggwerera leka abaana b'abandi mbawa essanyu kale nakikola in good spirit nga ye akulaga atambuza ssanyu alisaasaanya everywhere mbu ye bamugamba nti ye yalina osanyusa abantu bannange wali abantu abasobola osanyusa abantu naye si bonna mbu bakikola nga bwemukikola kale maybe there are those who are privileged nga basobola okukikola and you go away with it naye abalubaale it's not good emikisa gyammwe mitono nnyo mu nsonga zino exactly you can't go away with it tosobola tojja kukikola omaleko you can't gye biggwera bajja kukumegga at one point mulina okwetendeka okwefuga kubanga obiraba bino naalongo ebintu bino ebiri mu kwegatta bye bireetedde basenkulu ne nankulu okuba nga beeweeboola ne baweeboola embuga nga omwana yajja ekituufu nga takyasobola kwefuga naye ng'obaddewo ensonga zino ozeebakiriridde ebbanga n'ebbanga only kuzisabya mu lunaku lutya lumu olwokubanga gwe tosobola kwefuga owulidde tuteekeddwa okuyiga okukola ki okwefuga mu nsonga zino era ne twetendeka obwerende abalubaale kubanga essaawa yonna bweba butusalako bukusalako and you're like you're not supposed to do it then ng'ojja ki-interpretinga nti oba ndi mulwadde oba ndiko kizibu oba nze nabaaki bajjajjaabo bagamba no this is not the right time and these are not the right people so weesange nga toli mu mbeera yakuba nti obyenyigiramu ate kyembaagalako bagenda ne bamanya obunafu bw'abazzukulu baabwe n'amanya nti muzzukulu wange ono tasobola yebambi kwefuga kamuyambe n'obeerawo nga tolina kwana nga tolina and the next thing n'onaaba ebyogo ozunga kwono odda wali nze tebankwana nze kuba gwe bakimanyi olugambako tosula so you'd rather n'obeerawo nga tolina kola ki akwana bakutaasa eyo embeera bakutaasa embeera ey'okuba nti nno buli omu agenda kwebagajja nolidde ekintu ekyo kiweebula naalongo okubeerawo nga buli omu amanyi obwerere bwe bufaanana abaami nobbo balina tendensi erowooza mbu just kyatondebwa ffe abakyala okuuma ekitiibwa kyaffe ekibya nekitakozebwamu buli omu naye ku musajja omulubaale nkubuulira okweweebula bwotyo nga weeyambulira abakyala ate kyattabbu bannaalongo baba bajja kuyisa banga baba balaba nga obaweebuula tubabazeemu magezi tubawadde ekitiibwa tetusobola kubeeraawo nga gwe ogenda nokolaki n'omalako owulidde if it is for the purpose of recreation maybe kisobola okubeera acceptable n'olaga nti bannayinza njagala kuzaala n'ozaala ono n'ozaala oli gye bali abasajja one shot luba lubuto one shot luba lubuto tomwesazaasazaako asaza kimu then oyo n'agenda nga spreadinga obwana owulidde era nga bw'ojja n'omugamba kano akaana kako tasobola ku objectinga yeerabira n'okwerabira nti oba yali akulabyeko n'abanga akkiriza kale bwe tutyo nno ensonga zino tugenda zogerako mu bujuvu mu nnambula bizinga tulabe okwegatta kuno tulina kukozesa tutya era njagadde muteeketeeke ebibuuzo byammwe bulungi. When do you stay away? When do you stay away? When do you come out? And when you come out, what exactly do you do? Ng'otuuse mu nsonga ezo osobole okuba ng'oziganyirwamu wholeheartedly naawe ogambe mu butuufu ate kino kyenkola kyayitiridde n'ogamba ne Katonda watukolera ebintu naye nze nayitirira kubanga buli lwe mbikola kibeera kya ttabbo mpozi nambula bizinga tejjangadde tujja nga 27 ne twabuka nga lumu
nga twabukanga lumu mu mwezi ogwokumeka gwetwogerera tuli mu Desemba tuli mu Desemba muleete abaana muleete abazzukulu muleete abakyala ensonga muleete teziboola abaami oyinza okugamba nti abaana simanya tebaboogeddeko gino emikolo girimu abaana girimu basenga ne bajjajja abaana bajja kubeera n'emisomo egyabwe n'abakulu bajja kuba n'emisomo ate n'abakyala bajja kuba n'egyabwe abaami mulina emisomo kati tuloke tugende mu Sserugatta ffenna tugatte ate tubeere n'emisomo ate tuddeyo tukolere eddala emikolo gyaffe naye nga lwaki oba oyagala okusubwa ensonga ng'ezo oba onaanyumya ki amazima kyetwagala kuddamu kubaako kyetutereeza amaka gatereere kubanga yensibuko ya buli kimu ekirungi omusajja nga tatereezezza maka emirimu tegigenda kutereera omukazi nga tatereezezza maka abaana tebajja kutereera emikisa gijja kuba mitono ddala exactly n'ebizibu bijja kuba byesomba buli kiseera endwadde mu nnyumba ebintu bingi okimanyi nti Naalongo abazadde basobola okuba nga balina obutakkaanya ne kireetera abaana okuba nga babeera balwadde full time absolutely naye nga kivaamu kuba nti abazadde bano mukyetegereze mulabe ojja kukyetegereza ogambe buli lwefuna obutakkaanya ne mukyala wange oba n'omwami wange abaana balwala wenjagala okuddizaayo mu katundu kale kebagambira nti ng'oyagala okulaba nti amaka ago gateredde balabira ku baana abaana nga basanyufu bazannya omanya n'abakulu eri bazannye Naalongo yagambye please make your reservations enamba weeri awo gw'anaaba nga oyagala okuba nga wegatta ku mikolo gyaffe egya Sserugatta Nambula Bizinga n'ekyoto ekijja okuba nga kiggala omwaka musobola n'okukozesa 070655919 oyo abajja kusobola omubalambulira buli kimu bwe kigenda okutambula si weewaawo kale bannaffe tubaagala nnyo tubaagalira ddala twegatte with a purpose nga laavu si y'ensonga enkulu ekulembedde kubanga ate ssente si y'ensonga enkulu ate nga ne ssente si y'ensonga enkulu manyi to women ssente yeekulembera and then to men they have this lust and urge ey'okugamba nti ekyo kiina kuba kyange okimanyi nti n'abasajja beeyagaliza nnyo ebyakabi abayagala buli kyakabi kibeere kikye agenda okufundikira ng'asibye faamu nga takyamanyi na kyakabi kyeki nga n'ekidomola bw'okyambaza sikaati asobola ekifuufira akibuuze wamma gwe owakabi so tulina okubeera extra conscious ebintu bino bye tukola birungi era Katonda yabituteerawo nga ekyewuunyisa bye bimurepresentinga gye tuli kubanga bwe buyinza obwenkomeredde bwe yatukwasa to procreate abantu okubeera ng'ensi eno teggwamu bantu okusigala nga tutambuza ekiti eky'obutonzi nga naffe tutonda abantu bannaffe naye ffe tukyeyambisizza si bulungi kale kye kiseera tukitereeze naye mbeebaza abo abasobodde okuba nga ensonga zino muzikwata n'obuvunaanyizibwa ekituufu nga musooka nazisabira okitegeera ne musooka ne mugenda mu kamomenti kano ne musaba n'okusaba these guys wase nabadde sina obwo bugumiikiriza Naalongo tebasibule bano tebasibule bano tweyanziza nnyo tweyanzege mwebale kwekumira ku mukutu nabo bale ba divine era tubagala nnyo akuume atakuumira mpeera weewaawo